Bismillah. Assalamu alaikum. Alhamdulillah. Mwebale kuba nti nno tuli wano ate n'olwaliro kuba nzijukira waliwo nti last year era tuli mu pati nyumba naba tusobodde okuba nga tukomawo buli omu oyozaayoza okuba nti Mungu wa buyinza ye balina okuba nti ffe abamu kubawadde akakisa okuba nga tukyaliwo nga tubalamu. Alhamdulillah. Sijja kwogera nnyo bingi wabula just ndowooza okwebaza buli muti enaaliwo. Tebe eno gye mulaba abantu bano bangaliye bamanyi nnyo bano okuvanga ndiwe nti bano abantu baludde mu kisanja kyawo ky'okuyimba oba ekya entertainment Amoti Prospatra Chalanamwaje nono yenyini omusajja temuyita muto aludde mu kintu ndowooza ono alfaniriza ye muto naye ng'ate naye ebintu byatukolera ebyemamu nze muteweta ye ate amanyiye ebiseera nga bali ne basava kalimu sava kalimu awo kusupa baganja naye bibuwanvu nnyo ng'atandika butandisi ngala mu mirimu gyomwe so kati temwaliyo history munene nnyo bintu bingi gwelimukulu ekitundu naye abantu bali ba entertainment bagiruddemu nyawo mulaba Amoti oyo bwe nali ntandika bino ebigabo mulaba ebyo bikujamu session nojja ng'olwana just olinye ku stage eno ziba dakiika 2 Amoti oyo yatwanga stage ng'akola jamu nga amalulu nembese mugezi kati nepade edikigere kakati ono gwe mulawo omukyala Namwanje ye muntu yasooka okunfuuwa ekyebiri ku stage walikikaavu kabuzi nzijukira lumu najja navana kusomera mu Lubiri nenzija nenga nali neyiya nnyo nga omanyi ebyomugeto gwe buli kimu kati nali n'engato yange ng'ewumusemu ekitulu alina n'ekinu nenga byenkuba byokka kati bwe natandika okuyimba abakazi ne banfuuwa ssente nga nnyingi bano Namwanje bano luzera yali abakulembedde namu kati nze nendowooza nyimbye nnyo kumbe baali bankwatiddwa kisa gajjanga mu kinu eki ebbanga lyonna kati nenduka ekiseera Katonda nekawumuka ekituli kana akagere kanasunga kayitamu kati ndi ku stage nyimba naba abakyala basimbira ekibankuba bankubaneyongera okuyimba nga zemanyi nyimbye nnyo kumbe bankwatibwa kisa okisegere ekisooka nali nyimba bulungi naye ng'ate balawo bandivanaga oba biki okisegere naye Edi yali hambo nnyo nga kwasa ekisa okitegeera naye bingi mwanyinaze nga bw'abagambye Patra twatandika n'Eddembe FM eyo lyozera ye radio yasooka okuzanya ku nnyimba zange Dembe FM bali tiimu Bina Baby era Bina Baby mumanyi ye tiimu edipenzo 100 times 20 since day one nebwe munyiiza nga tiimu eri abawilipa force tiimu nene kati twegamba tutunula Mukama gy'atujje ne wetutuusa olwaleero kuba kati olugendo lwange byempiseemu n'okuba nti ntuuse wano osanga Mukama yali ampisa byonna byempiseemu nsobole okukola kino leero nsobole okubaako ate engeri gye ntambuza system etali yange bwomu wabula ey'abantu abangi
Team Eddie Kenzo, Big Talent, Management Big Talent, Artists and all that, Big Talent Academy, Eddie Kenzo Foundation, kati twayingira ate mu leadership. Now tuli mu bayimbi, tuli mu bafirimu, tuli mu ba creative artists bonna ab'enjawulo okutwalizawo ma comedian what n'ebirala bingi nga kutadde ne family. Ndowooza Mukama yali ampulitirali enough for this kubanga mpise mu challenges nyingi mu industry y'okuyimba mu Uganda. Industry yaffe oba ffe ng'Abafirika naturally simanyi oba tuli Bafirika bokka oba ensi yonna we complain almost 80%. 20% yokka gye tusiima. Ffenna tumala nnyo obudde mu complaininga nabira abo bantu baba batudde nga batudde n'okuba kukulonga guno ogenda okulanga oli agamba nayawe giiko naye ate kakati at least tuzize nga bandibadde batuwa ku amazzi nga mangi kukulako ebiseera bisinga abantu tusiima kitono ebitundu 80 ku 100 tumala tukomplaina. N'olwekyo nekiraba ng'oluusi kyekisinga okuleeta entalo mu industry. Buli bwokola ennyo, buli muntu ali eyo mu maka ge gyali nga yandyagadde omwana we abeere omuyimbi oba omuntu omututumufu mu arts, asooka mugamba onaabeera nga Bakenzo. Okitegeera kati n'oli gwe bakigambye alina kulwana nnyo okulaba kulina gwe bonna atunuuliramu. Ekifaananyi oli muzadde we kyabamuwadde kiba kirungi kubanga kituufu. N'abantu bwe bagiwa ebifaananyi ebirumba babisoma bubi. Oli abanga gwe bagamba nti olina kujjayo oyo kukubeerayo. Omwana obulamu bwe bwonna abumala akufiirako obufiizi. Okitegeera nabo abaliwo nga bakola bulungi oluusi bwasangawo oluusi abaliwo bwaddeyo mu banne bamugamba naye Kenzo oli omulaba gyatuuse omusalidde magezi ki? Kale n'otuuka ekiseera ng'olaba oli mu industry naye nga abantu bakufuula mupiira onasambaza eno onasambaza ali onasambaza eno onasambaza eri. But nze nenyumiriza nnyo mu ekyo kubanga kinfudde kyendi kinjigiriza ensi kinjigiriza abantu ate nemanya nti nina omulimu ogw'okukola okusobola okukyusa ezimu ku challenges zefeesinze abantu abalala balina kubiyitamu abagenda okutuukira mbiri kubanga si buli muntu nti nasobola okuyita mu mbeera nze mwempise n'abalala. Abantu abamu tebayiseeko ku street, tebayise mu tanuuru, oluusi babakuba ne bagenda mu depression mubiraba. Omuntu n'atuuka ekiseera n'agwa n'eddalu naye nga ye teyamanyiira nti omuntu bamuyisa bati. N'alaba omuntu ng'abantu bamuvumira obwereere, bamukola ebintu talina kyakoze, ayimbye buyimbi luyimba lulungi, abantu ne balutuulako ne batandika odwasa bakasuka mu busero n'ebintu ebirala bingi. Okakala ng'omuntu atandise okunywa enjagala yatanywa, omuntu batandise okwekuba ebikokeeni, abalala beekyayi bali mu lihabu, abayimbi mubalaba. Ebibatuusa ku ebyo byebyo bye mbannyonnyodde. Tebituusibwa ku nze nzekka ng'omuntu, bantu bangi nnyo ababiyitamu. Naye olw'omukwano n'ekisa kya Mukama kyamaanyi era kyamukisa nti nawe naye tuliwa. Tutuuke mu tteko nga buli muntu ataddemu olugoye lwe olwa white ne ng'atudde kumpi ng'aliranye mukwano gwe si kukaaba wabula okusanyuka olw'ekisa kya Mukama. N'engeri gy'atusitudde n'atutuusa n'atutuusiza. Neebazanya abantu bentambudde nabo, most especially family and management matini ne banno bonna b'okulira. I thank you from the bottom of my heart. Because we have gone through a lot, but we are here and we are still going strong, you know, because Mungu
eyatutuma omulimo yakyayagala tukole ki tukole ati yabula okulaba nga atulabiridde nga tuyisize wazibu yakuuma abaana bano ne bannaabwe disize bano batono baana tulina bangi naye olw'obufunda bw'ensawo oluusi oyinza okulema okubagalula ekyokulya mugambiteko batono era tetubiteeka ku intaneti tetumala tupositinga nti yanga 10 olwona toyinza kulaba toyinawo profulawo olimya oba ekitegeera tusaba Mungu atusobozese buli omu gyatusobole okumweyita olumu tubaliiseeko naye kati engeri ensawo ziyitamu n'abaggazi wanne tuyitako bano abawumanoda then one day one time we shall do a very big celebration but we always do for example the Indigenous festival newalalo nage tutwala okuyombera ku bantu naye ekyeggulo nga kino okuba nti tugenda kulya kamere tuyimbe tusanyuke tuseke we cannot take it for granted. It is not something very small, very big thing because febani ababanga kutuukako omwezi ogwa December tuli okuyingira next year ate nga neguno tutudde kugucelebrate nga si kyamaanyi nze ebigambo byanzigwako sikyalina bigambo bingi lwansonga bingi nnyo byenzize ndaba olw'okubeera mu position Katonda gye yanteekamu musically kiyambye nnyo eggwanga lyaffe kyekisinga okunsanyusa kiyambye nnyo eggwanga lyaffe ne wabaayo omuntu asobola okuba nga amanyi Uganda mu bulungi somewhere deep ku nkomerero y'ensi somewhere wali omuntu amanyi Uganda olw'obulungi obuli buki muyo eyise kuyiga katasoovedi kenzo naye tusikikola nze kankikola ne bannayuganda bonna abandiima bega abampagira abansabira essaala abankwatako mu ngeri okukwatako bwati oba mu distance n'akusabira eyo gyabeera gwe gyotabeera yensonga lwakisobola okubeerawo ate ne tuwangula n'abo abaagala otuzaawo wansi abadde babula challenges tuyiseemu nyingi naye olw'omukwano gw'abantu ekisa kiba kingi ekidifiitinga omulabe ensonga lwaki tutuukawa wano ne tulya kamere ne twambala waiti ne tukuba embeekulu nga twebaza bwebati si bwe kiri amooti kubanga recently nali Nairobi ng'olina ekiiko nenzijukira struggle banze struggle ya Amooti ntimanyi Amooti oli musajja mugezi naye yegomu ku bantu abasinze okufuna emiguwa egikusika nga gikuza olwa talenti Katonda gyagwaza ebimanyi okutandikira ne ku banno tumanyi ffe sesaagala kwogera nnyo lwa nsonga it doesn't matter but abantu betutambula nabo ffe betuze tutambula nabo mu breakthrough betwatandika nabo bwe basinza okutusika otuzza emabega kubanza waliwo neyaŋŋamba negwife otulabisanga abatayimba kitegeeza nti buli woolinya yawulira aswala buli woyambuka yawulira aswala obwongo bwe bumugamba nti minatambulira mulego etya oba okitege kati gwe buli woolinya yawulira aswala kati nze namutimbira binnyo Amooti ono Kenzo Kamiliyoni noza Sebatooyo waliwo abantu bensobola okumenyera nga bo babasise nnyo nga ndaba bulungi kubanga nakamala emyaka nga 17 kati mu industry so nange nyina byemmanyi oisedi Amooti ono teyandibadde bwata yandibadde wala nnyo kuba Mukama yamuwa talenti Amooti nnyo Amooti ali super talented when it comes to comedy naye Amooti ono afeesinze challenges ezidoza bali zinyumizankala abantu naye ng'ekimukubya kitono buli wobeera ne extra talent wano mu Uganda obonaabona nnyo kubanga the invisible ekukuba ne invisible ndowooza oba kyekyo naye wabawo n'abantu ayo abateekamu siiti nobababibimutino kasobola mukozeseza ekigambo invisible and visible maybe kunafuya bakujeeri abantu tebakulabira obeeko obeera but ebyo byonna Mukama atuyamba tubanga tuli wano omuntu yekka alina obuyinza obumeeteeringa ekyo yali Katonda abantu Katonda baali baagala muno naye waggulu
nti naye aliwo tumulabeko we agamba nti biki ne batandika okwepanga n'agamba bano ne bayinza okuntuuka kyava akyusa olulimi omuntu abadde agamba nti mpa omweko ng'oli aguyita kirala oli abadde aguyita omukono ng'ate mu lulimi olulala baguyita mukunda kakana kati bakyakwatagana tebaatuuka naye ffe abaana adaawo tetulina maanyi ago yatuusa bantu kubanga tebakyasobola kolaki kusika naye tusobola okukozesa ekisa ky'abantu bano bolaba batudde n'abalala nekituwandirira okulaba bakyaliwo because forces ziri embi ezikwatagana ne forces ennungi always good spirit wins si bwe kiri and that's how we are doing, you know. But all in all, I'm very happy to be here with you guys. Thank you for always spare the time to come and celebrate as Team Eddie Kenzo and Nawam as a family. Katwakola family mama nyumune oli bwafiirwa mubaawo abeera n'akabaga mubaawo abeera ne kabazide mubaawo mwina ne platform Team Eddie Kenzo ndaba mwepositinga nyo happy birthday to David. Such a big family, you know. Kale mugende maaso ekikolwa kya unity oba obumu kikula kirungi okuba nti mwegattira mu umbrella ya Team Eddie Kenzo to help each other ekyo tokiyita ekitono mwekubeeko mugende maaso n'enkola eyo keep on celebrating each other, spread a good vibe. Mutunulire nze ekyenkola mu industry. Nze olwaleero kino kimulaba nkola ekyogatta abayimbi n'okwagala ono n'endeeta ono n'endootoli nakitandika ddanza abayimbi bamanyi ebbanga lyonna lyembadde nabo be bankyokoza nze sikyokozangako n'oku ate n'oyo abankyokozera bansanga nze mubuuzaako kubanga yabanyinako obuzibu sinze bankolaki sinze bangumwinako kati mubuuza obuluusa ayinza kugaana buganyi naye nze omuntu nga yankyokoza si banansonga lwaki mba simubuuza nze si banatakulwa nsonga okusinziira gyempise ekyasinga okubonyabonya famire yange bwali bwabo akati nze bwe sikifunamu kyakuyiga nembulwanyisa bwansi kati sobola kubanga ndi mu lutalo okulwanyisa bwavu ate nenzira mu ntalo zijja kunzisa emabega. So I rather avoid it and I keep on the mission. You understand? To change the story of my family. You understand? Ate bwe njogera family kati nene yange n'abo bennyini abangoberera kuba they look up to me. Bwe mpita mu muganga nabo bagamba wayitika nabo bakubayitawo. Bwe mbuuka olusozi nga bagamba gubuukika nabo bajja babuukawo. So kati nafuuka ddoboozi ly'abangi sinze nzekka ng'omu. So I cannot focus in Motaro okujjako to keep on spreading love. Era omuntu yenna ali eyo ng'agamba nze Kenzo simwagala nze nkwagala kuba sikumanya ati simanyi kyakubuuza. Nze nkwagala. Okiraba kijja kuba eri ggwe okugenda mu maaso ng'onyiigira omuntu atalina kyakola. Naye nga nze nkwagala. Kubanga nze nina mission yakukyusa story yange nange nve banaku wabula nange batandika okunjogera kaki ng'omuntu mbantu era famire yange eve bakikubira empagalo nga bwe kitandisa okwebeka ennaku zino naye tukizze maze kukikolerera era eyo mission kwenkyali ebyokubaana n'abantu sibiriiko oba ekitegeera buli ali eyo nga nyinako olutalo sikugaana kuba buli muntu aba n'ensonga ye naye nze nkwagalira tukyatambula si bwe kiri abambeererawo ne mulwanirako entalo olimba n'ebyensiri mukama abawa omukisa Ngetuganya okwogera n'ettiimu yange bano abaana ne mbagamba nti saggala muntu avuma abantu nga tebalina kyebakoze eki kyebamukoze temuvuma abantu mbawe ebitiibwa oba ekitegeeza kubanga okuvuma abantu oluusi si kirungi ate okukyokoza okujjako ng'olyaze n'akwataaki okitegeera omuntu yenna bw'akwataaki ng'olina okubaamu ne kaserefu ki defense bwe bw'otaba nako kitegeeza ate naawe oli mujeganye okitegeera nga wadde bagamba nti no bakuba oli nawetuusa neno bakube ebyo si bibiri bingiramu bw'okuba wano ogenda okuza oba okuli nga ngukwata ofaaki oyinza okuba oli mulalunguwe ngewagudde eddalo kati nga weetaaga buyambi ekitegeera obuyambi oyinza okufuna nga nkuddiza luyoka kane oba mubeka penikiira oba weetaaga buyambi naye ka first aid awo
mutambulamu omukono. You understand? So, kubanga honestly speaking si kirungi kuyikiriza ne kano takola ki naye ate senga bamenya oluggi lwe bayingira mu njuuyo bw'oteerwanako ne bakutta ate oddabya kolima kubanga kubana bateerwanyi weerwanako ne bakusinza businzi ki maanyi mugenda bagulawo oluggi lunaalugula kifuba yaba mulabe naye nze saagala nnyo omuntu alumba mu mpuntu tandika olutalo spread love kubanga mukama yatutuma mukwano kumukuza tena kutuwa mu bungi ogaba omukwano teguyinza kuggwako ne bwogaba lolebina osigala okyaguyita mu bungi. How beautiful. That is very beautiful. Let's keep on spreading the love. Let's promote the good spirit. Let's make people better in life. Tugaggawaza abantu tulaba abantu ng'ensi eno bakisimayiringako gwe omulimu Katonda gwe yatutuma si bwe kiri naye mbaagala nnyo bigambo byo nnyina bingi lwansonga mbaagala nnyo. You know how much I love you people. Naye olw'obufunda bw'obudde tukyalina okusanyuka tukyalina okunyumirwa njagala tuli kamere then mukuba omuziki paka omunaako kilabu yaffe ebyuma byafaamu nadde njagala mukuba ombali paka ku makya naye nakatumuliza okuba ombali paka ku makya kubanga wano tulika si bwe kiri ate bamanyi muli baana balungi temulina mpisa mbi owekitegeero. So please enjoy the rest of the evening, feel the vibe. Mwagala ne mpozi n'abantu bange bano abali ku mmeeza wano mubanga mwira basanze mbabuuzeeko bantu bange ddala mwebale nnyo mwebalire ddala bannange Mukama abawe omukisa kiki siyogeddeeko sijja kwogera nnyo kubanga empati ya Team Education eyange empati nagibategekera bibuyidi ku birthday ntulya kamere kati eno yammwe so omukolo saagala kugwetika kuba sigwa si bwe kiri mati omukolo gwammwe mukwate omukolo gwammwe oguteeke waggulu mubiri.